konna okweggwanga twalitandikidde nga wansi kati bagenda ne batusoosa mu kulonda kuli okwabanene okulonda okwabanene kasita kuggwa okwewase ne kwerabirwa nakirabye bwe twali tulonda LC5 ne LC3 nga tumaze okulonda president n'abaka ba palamenti kati nga kuno okulonda okulala abantu bakwegayirira bwegayirizi ate nga kuli okunene kwe kubaddemu ssente ate nga kuno tikukyalimu ssente memba wa palamenti bwabadde avaayo obulungi ate chairman wa LC3 musajja watusi bwavaayo kati abantu nga bali balaba okulonda kwaggwa n'omujjukiza na bujjukiza nti weriyo okulonda ndikosi tugenda kulonda baani kati fenga twalonda president ne tulonda abaka ba palamenti kati nga tasajjukira nti waliyo okulonda okuki okulonda okulala tutandikiranga ku LC1 bwe baba bategeka ssente bategekera ddala ssente nga tugenda kulonda okuva kufa abatono tumalire ku banene kubanga babanene balina eddoboozi ekkangufumu balina naye embavu ezisobola okubanga zigugumbula abaki abalonzi nze ndaba nti ekyo kijja kuyambako ekyokusatu ennonda y'abasentebe mbadde ndowooza nti nayo yalirongooseddwamu akalulu kano nako ne kabeera kakyama tuwangaalira ku byalo eyo ndowooza nze mbali mu studio nze munakyala asinga naye abantu baffe oluusi okulonda kuno tebakujjumbira olw'okutya abantu Lutaaya neesimbyewo ne Haji Yusufu okiraba nze nyina abawagizi bange naye ayina naye waliyo omuntu nga alaba Lutaaya teyalisaanye kulondebwa naye ate antiisa amaaso oba mukyala wange alaba nti omusajja ono tasaana kaki naye banamulaba batya mugongo g'omuntu omulala kati enkola eyo oluusi abantu abamu bajjako eddembe kuba buli kintu kirina ate obulungi bwakyo n'obubi bwakyo enkola eyo oluusi etuyambako okumanya abantu oluusi abannanfuusi ku byalo abenkwe kuba olaba kati ebyobufuzi bino buli gw'okasaba akakuwa naye n'ogamba abantu bonna nga bampadde ate ye Yusufu ani agenda okumuwagira essaawa etuuka nga wali osuubira nti ogenda muwangula nga wangudde n'ogamba nfuusi kizi kitya kakati nti oluusi kibadde kituyambako naye abantu abamu kubanze ndaba ng'ekigenda okuyambako okuyisaawo oluusi abantu abamu abatali batuufu kuba olwaleero kati abantu bali mu kutusaba ssente batandise tugenda kulonda kikyamaani ekyokunywa oweekyalo bamusabira ddala ekyokunywa oweekyalo ssentebe w'ekyalo abataka bamusabira ddala ekyokunywa bamanyi ssente zasasula omwezi bazimanyi era feeyo mu kyalo oluusi akasente ako be kaba kafulumye ku kinywero toyitayitawo kyamaani muva kufuna kati tubawulidde tuweemu naye emitwalo egyo 12 gy'ofunye omwaka mulamba nga tezimala na airtime gw'okozesezza ku mirimu gy'ekyalo kale nsaba nti ennonda eno egende nga erongoosebwamu ensako y'abasentebe etunulwemu mu ngeri ey'enjawulo ssentebe naye akole nga awulirira ddala nti akola naye ayina ekimusindika kyamaani asoose ayogeddeko ku kya 25% loza yalinga obuwagizi obuweebwa obukulembeze bw'ekyalo bukole ki n'okuwulira nti gye okutambula nze nzijukira ewaffe ku kyalo ky'erya Kibirizi tulina essefuliya ennene 2 eziyambako abantu ku mikolo egy'ennaku n'egyessanyu naye twazifuna mu ssente za 25% ne tuzifuna ne zigulwa olwaleero bwe bagende okubawa nga babawe omutwalo gumu oba mu 12,000 mu 25% naye nga ssente ezo bakugamba olina okuzanjulira abaki nze lumu nga nkyali ku LC1 bwe bazituweereza gumwezi kati jjukira bazaala accountability nga ziri ennyingi bwe zakolanga kati namala nengenda mu ofiisi ya chairman wa LC3 ne mugamba mukama wange mumpadde omutwalo gumu 10,000 z'abatuuze b'erya Kibirizi ino zibanjulira nga ntuuziza village council
naye nvudde eryakibirizi ku 13 ngenda kuddayo ku 13 sikakaaga ngenda kulya ekyemisana kya 14 bwe mutwalo mukama wange mbanjulire 12 kale kyamaani twasekera mu ofiisi n'aŋŋamba amanyi Lutaaya nti sente zirye zonna kakati batuyambe batulongoosezeemu obukulembeze buno buweereza abantu baffe nga bubaweereza bulungi batukuumidde mu kikemo baani gavumenti yekibakuumiddemu oba mumukiteekamu batukuumidde mu kikemo kansooka ekitwale bwenti kyamaani ono alina sitampu nze nina sitampu omwaka mulambe emitwalo 12 omutwalo buli mwezi naye nyina ebyetaago nga matiya byolina naye ng'ojjukira nti sitampu gyeri sitampu njirina kakati abajja okunkema ne sitampu eyo weebali kati omuntu alowooza naga naye nga nkolera bwereere oluusi ayinza okukemerwa n'atendewalirwa kuba singa ekyamazima si kubeera nti oluusi abakulembeze tuba bagumu twalisibyenga mu makomera olw'ekikemo kya sitampu gye tubeera nayo naye oluusi gwe wennyininyini wessaamu ekitiibwa noga nti kijja kuwulikika bubi ebintu ebimu tugenda nga tuyerekereza kati batujje mu kikemo ekyo ssentebe abe ng'amanyi nti omwezi bwe gunaggwako nja kufuna ensako yange nange neetaasetaaseko bye neetaasizza kale ndowooza bwe banaaba nga batuyambyeko enkola emirungi era ejja kuweereza abantu baffe mu bulungi era bantu beyagalidde enkola ya Amina. Apulizo olutudde budde y'omuntu wabulijjo program kinanjo kya nkimize obula eddakiika zizino erinnya emu n'ekitundu okutuuka ku ssaawa 5 ayimeni ku ssaawa 6 wali ku ssaawa 6 tugenda mu dakiika nga emu yokka ate tumale tukomewo naye bingi Haji omukulu ayogedde ku nsonga ya sitampu n'ebintu ebirala bingi sente tezikyadda n'ebirala bingi naye okulwawo okulonda obukulembeze bwa LC1 fenga abakulembeze naffe abantu ffenna kituwa kifaananyi bigamba lwaki gavumenti buno obukulembeze bwa LC1 ebutunuuliranga bebutunuulira kubanga bw'otunuulira okuvya ddala nga mu 86 eyo okutuuka olunaku olwaleero n'otunuulira obukulembeze buli LC5 LC4 LC3 emirundi gye balonze naye ku mutenda gwa pulezidenti n'otunuulira ku bukulembeze bwa LC1 ne LC2 ebbanga lye balonze twagenda okulonda wano mu 2023 waali wayiseewo emyaka egiri mu 10 n'okusoba nga tebazeemu kulonda kati ekyo kibawa kifaananyi ki okubanga gavumenti kino ekitunuulira bwetu mbeera ki mugye mulowooza ng'abataka era nga abakulembeze naye nsaba atumale kuvaako ko wano essaawa zino ziweze mu 6 ekisaawa kino tukijjewo katono nnyo mu dakiika ng'emu komewa mpuliriza olitwedde buddu ey'omuntu wa bulijjo